we are not going to spend a lot of time in arguments. Ekiro kyonna ekikeesezolwa leero bannakibiina ky'e NUP abakulembeddwamu Kirunda Mubarak yavuganyiza ku kifo ky'obwa Meeya Jinja bakimazeeko bw'akanyimu kw'ebibadde birangirwa akakiiko k'ebikulonda mu kalulu akakubiddwa eggulo. Where is the complaint? In case I would expect if somebody has a complaint, it has to be in a formal way. Kirunda namu ku byavuganyiza nabo okuli wa PFF Geoffrey Lubiga balopedde akulira ebyekulonda Jinja Flavia nakisemivuyo ejyadde mu kulonda ddala mu luka ogw'ekibi yawasangiddwa obululu obugoloddwa mu linnya lya munna NRM Nagaya Abdullafiz ngeno waliwo n'abantu abakubiddwa ekibinja ky'abantu bakira obedde ekikola effujjo kubalondesa babutiikinga era babugema babuyiwa mugundi mwetulina mu box nakasibi mwategeezezza nga byafunye okw'omulugunya butongole wabula ebirala aganya okutwala okw'omulugunya kuno n'agamba nti tekubadde mu butongole. Really, it should be something in a formal way because look at a complaint, sincerely speaking. Look at a complaint. Enkalu zeeyongedde ku bifo ebirala era obuddakiro ne b'ejentisi be bongera okuwakanya ebigattibwa. To produce a copy to you and show the discrepancies. What I need from you is your ruling about those telephones you have made, so that is your question about them. Embeera ebadde yabonke ku kifo wakati bw'obulolo okusakusa ku bineemo akawungeza atwala ebyokulonda Flavia Nakase bwalangiridde. I declare Nagaya mu bitongole ebirangiddwa mu NRM Nagaya awangudde n'obululu omutalo gw'omukasanvu mu 2016 naddirwa mu NUP Mubarak n'obululu omutalo gumu n'ekitondo mu lusa mu 53 ate Kasolo Pitoko kya Meeya aliko n'afuna obululu 6 mu 85. Ajindaga yasimbi amuyambye okutuuka ku buwanguzi. Nenda okwebaza pati yange ya NRM nti ebayirewo from the word go okubona nti tumobilizinga n'okufuna support. Kirunda awakanyiza ebivudde mu kulonda n'ategeeza nti agenda mu kkooti. Ono yebagandikira ow'ekipapula ne bamuwa ti ni Meeya nizima y'omulonde okumanya nga wayingwira akalo kano nabalimi bannamawulire twatambula mu budondo twatukanga abantu nga bakubye abantu abaliwo bene beetiikingira bayiduza bokisi baatamu. Therefore tukujja kuchallenginga ebintu byabwe. Tosobola kungoba abantu asobola okuwangula akalulu ka City Woman MP ate obwa City Meeya bwatulema. Okulonda kwa ssentebe ne bakansala Iganga kwagenza okugwa mu NUP Swaibu Isabiri awangudde ssentebe aliko eziraga bulwe NRM. I declare Mohalo Shabir Isabiri alangiddwa akulira ebyokulonda Iganga asiyanekesa ng'onaafunye obuli emitwalo 412 mu 2092 nga bulwe badde okubiranya afunye obuli emitwalo 3 mu 1929 Livingstone ndikabona abatalina kibiina afunye obululu 355 oluvannyuma lw'okulangira akuti mu kujaganya n'abawagizi be Isabiri abadde yakavuganya emirundi 2 azisanyula okutuuka ku buwanguzi. Ebibaire byangu tulina kwebaza Katonda nga mbebaza ino nti mwebale kubaawo kutereza Iganga district ngamba koba nti ndikwenda kuyidda kuyizansa mu Iganga district. Mu kiro ky'ekimu balangidde n'abayiseemu ku bifo by'ebakansala ebyenjawulo. Nenda okwebaza abalonzi bange ab'ennakigo mwenda nti mwebale ino ndi musana. Olwaleero nenda okusiima abantu abatambukanso yena mu ngalo nti bampaire obuwanguzi bwe ntaafuna nga tuli mu reesi ya kaadi. N'abantu beena waningi baweereze effectively ng'obuweereza bweneeyamye. Kyokka omuwandiisi w'ekibiina Iganga Godfrey Ndadala az'obutali mativu eri amu ku bakulembeze b'ekibiina balumiriza nti bebayambye okukwagira Isabiri n'awangula. Abekutamba sente ate tibyakatandika bwe tibyatandika era abantu Iganga notiddi lwaki abantu bayidda mu pate ya NRM nga banoonya byaibwe ng'abantu. Ye Nekisa ategeeza ng'okulonda kuno bwe kutambudde obulungi. Tetufunyeemu nkenyera yonna. Lubega Ivan ne Ivan Wakibi bakusakidde eggulu eno lwa Bukedde TV.